Kale abulungi abagalwa nyingido VJ Roni the Master. Tugenda kulaka film ka fika n'olunaku lwaliro. Kale ngabo tukimenye bulungi nnyo nti abajulizi baffe aba Uganda abensi yonna kale nno abatugulira ekyetendo erinnya ate era abatuviramu ekkula eddene ennyo mu ggwanga lyaffe ne Uganda. Tugenda kubanga tulaba ebitonotono mpozi ebyafayo ku bo n'ekikolagana n'eddiini ey'Obukristu era abagoberezi ba Jesus Christ oba bwe tubengenda kubanga kakutegeezwa nga kutuusaako olunaku lwaliro nga kavvuunula mpola tujja kuba tukalaba bulungi nnyo. VJ Roni the Master ge manya gange okagandawaza olunaku olwaliro. Bitugenda okulaba byaliyo abamu ku baba kuzanyira firimu kano obamanyi naye nga tujja kugenda mpola nako tujja kugenda nnyo mu details twaliza wamu tujja kutambula nga kana akatambudde bagamba Fires of Hope. Guno gwe muliro ogwayaka ogw'abajulizi baffe aba Uganda, omuliro ogwali ogw'essuubi. Kale ono ye Kampala waffe ow'obudde obwo nga ntandikwa butandikwa. Kampala omukadde omulaba sigamba oli waggulu eri naye Kampala omukadde old Kampala waffe, Kampala ow'ennaku ezo kyentegeeza. Old Tax Park yaffe ogiraba waggulu awo bokkaawo booti bokkirya wali wammanga ku owino kati wafunadde ebizimbe ebipya baasi zaabangayo obudde obwo nga ntandikwa butandikwa tukatandise butti kuva dda bannakampala bakozi era bawatanya abayiiya. Charles Mulekwa director of drama bantu bava dda nga basanyufu mu kibuga Kampala ekikulu ekya Uganda. Phil Mulare director photography. Kale nno bw'oba tunywa obulungi nnyo n'okubanga ebitundu ebimujja kubanga obimanyi ebya Kampala. Tutandika n'omwami no ng'atambula obudde ebitundu ebyo ebimu bayita ebinakukolebwa nga tebinakuzimbibwa amakubo tegannaba gakyali gattakasi kolasi. Netujjako wano waliwo akalwaliro omwattu nno ekyewunyisa ne kulusawo yaleero kakyaliyo likyaliyo eddwaliro eryo. Ekifo kino okimanyi bulungi nnyo abalwadde gye bali. Wabula lunaku olw'abajulizi nga 3 gw'omukaaga lubaawo buli mwaka ajjukira era abantu balamu okuva okumpi n'ewala mu nsi ez'abazungu n'ez'abaddugavu okujja Namugongo. Kale olunaku luno lwayo tuuse nalwo nga lwakubeerawo era okusinziira wano bannaffe nga balinnya tata motoka ezalize gulidde erinnya ebbanga eryo. Akulemberega abanamusi guno tumulina Katonda yeebazibwe. Kakati ono bambuuza togenda kgenda. What's the point? Makulu kyagalimu. Anyway, I have no money. Kyeyava agamba sina ssente. Naye omuntu ono yali mulwadde nga n'obulwadde bumuluma nga talaba musuubiri tamulima makulu. You're also not going. Nawe togenda genda. I have to help with the service here first. Kyeyava agamba nnyo okukola ku misa ate gwe ntisigenda kugenda. Ne Nansi yali tagenda kugenda naye ng'ekyasinga omuluma ye mwana mulenzi ono yali atudde ebbali tiyalina ssente zimutwala genda Namugongo kulamaga. What I can do. Kati ye By the way, your patient is doing very well. omusomesa ono yagamba waayi Thank you. weebale kujjanjaba mulwadde oli mulabye agenza akuba ku matu. Akati omwami oyo yali musomesa wano bwe tuli parishi era batyo kamwokya parishi ndowooza olaba saagadde kugamba mangu vire mu maaso mangu kyekigo ekyekamwokya. Omusomesa yasigala nga yalina okugenda mu maaso n'okukola ku kyate kusomesa abalala bali batalamaze. Of Uganda will never go out. Namugongo esala nga zigenda mu maaso okusoma kugenda mu maaso ebitambiro by'emisa bigenda mu maaso ono yasigala ne kaleediyo ng'awuliriza. Death, yet they are alive today in glory. Nti wadde baabookya wadde baabatta Like bakyali balamu ne ku ssawo yaliyo ate mu kitiibwa. Abajulizi wayi musomesa wasangira ono
atagenda. You're following the broadcast of the Owuliriza ebigenda mu maaso e Namugongo. Would you like to know more about some of the matters? Wandyagadde okumanya ebisingawo ebimu ku by'abajulizi? Yambuuza. Omuntu ono yali munyiikaavu. Yamuviira ku ntono. Many years ago, Era yamugamba emyaka mingi egiyise. came to this country to bring us the good news. Abasajja abeeru abo bajja mu ggwanga lino tuleetera amawulire amalungi. Kale baatuuka ku kifo ekimanyiddwa nga Kigungu, tumanyi bulungi nnyo. The coast of the Indian Ocean. Wabula baava ku mwalo gwa Indian Ocean. Victoria. Kyabatwala emyezi 7 And 2 of them embarked, okutuuka ku nnyanja Victoria. Twafuna babiri spending 27 days on naye kyabatwala ennaku 27 nga bali ku nnyanja eno Victoria Germans. okutuuka Ubalandi ubatuukira ekigungu. Kale zayita abaami baali babiri, Father Lode ne Brother Amansi, nga 17 February 1879 twafuna baminsani bano ababiri abajja. Emyezi 7 okuva ku Indian Ocean mpaka ku Lake Victoria. Naye nga ate okusala Lake Victoria kutuuka wano ekigungu kyabatwala ennaku 27. Bajjira kaato ak'enkasi bwe batyo ne batuuka ekigungu. Be basajja betwafuna mu ddiini y'ekikatoliki ababiri baatuuka no baasabirawo Katonda ne bamwebaza kuba nti yali abatuusizza, naye baali bakyasabye ensala zaabwe. Amen. Ate abasajja bakawuka babasangira bababuuza bino. Mwe baani? He says, Balina omutaputa. Muvuddewa? where do you come from? Mulina olukusa oluva wa kabaka olubakkiriza okutambula ku ttaka lyaffe? Do you have the permission from the king to come to our land? Yo ki ekibaleese? What brings you here? I am a white father. Limpatiri. I have come here to learn from you Zize okubayigirako. and to tell you about Jesus, who told us to call God our Father. N'okubabuulira ebifa ku Yesu atuyigiriza okuyita Katonda kitaffe. Mweyongereyo mu lubiri ewa kabaka. Proceed to the king's palace. Era nja kubawa omuntu abakulembere abatuuseeyo. I will give you guides to lead you to the king. Bwe mutuukayo munninde gye mbalageyo. You must wait for me to come and introduce you to the king. Ebyo byonna byonna baabiwulira. Kale balina okugenda nga bwe baali balagiddwa. Nga batuuse eyo jjukira nti baabawa ekitundu eribya mu Kyaddondo. Bafaatha bano baabasajja abaminsani bano baaweebwa abaalina obbayambako omwava abasomi abaasooka. Kale baakulyangawo emirimu gino kuzimba ekereziya kyenkana eyasooka mu ggwanga. Is this man Jesus? Ono yabuuza Yesu oyo y'ani gweyogerako bulijjo? Jesus is the Son of God. Nti ye mwana wa Katonda. God loved us, Katonda yatwagala nnyo that He sent His n'atuweereza omwana, n'atusindikira omwana we about Himself atubuulira ebifa Katonda oyo. to call God our Father. Era omwana oyo yatuyigiriza okuyita Katonda kitaffe. That the only way to God is through His. Era ffe abakkiriza tukimanyi nti okutuuka eri Katonda tuyita mu mwana we oyo yekka Yesu. To know about this man Jesus. Kati nno yambuuza naye mmwe mwamuyigira mutya kumumanyako ebingi ebyali bimufaako omuntu oyo Yesu. Kale nno nabo baayagala okumanya ebyali bifa ku Yesu omwana wa Katonda. Baagenda mu maaso n'okukola emirimu. Father Laudel n'abantu bano awamu ne Brother Amansi baakola emirimu ne bazimba. Baakiri bakkiriziddwa jjukira kabaka obudde obwo yabawa n'ekifo kino ekyeru bya mu Kyaddondo. Father Ludell faced a lot of difficulty Naye Father mbu yasanga obuzibu bwali bungi ddala in establishing the Catholic Church in the area. okuteekawo kereziya mu kitundu kino. Opposition from other religions and also from key people in the Obuzibu yabusanga mu banne abalala baleetanga eddiini great faith, n'abasajja abamu abaabiranga ku lusegere lwa kabaka. which he dealt with these difficulties, impressed the people. Naye yabigumira era n'akola bingi okusanyusa abantu bano. Come to him to learn about the faith. Bangi abajja kuyiga ekifa Katonda. She loved us. One of those who came was Mathias Mlumba
a local chief in the area of Mityana. Kale nno mubajja mwali muline Matiya Mulumba yali chief mulambo okuva Mityana okuyiga eddiini. Kigambwa mbu ne Katikkiro obudde obwo naye yalina obuzibu nnyo bwe yatuusa ku father ono ng'ayigiriza abasomi eddiini. Katikkiro w'obudde obwo. Others were Joseph Mukasa Balikudembe. Ono walimu ne Joseph Balikudembe Mukasa. Balikudembe was a man privy to all the palace decisions. Balikudembe bwe yabanga bingi byakolanga n'okusalawo mu lubiri omwo. At sport and games. Ye yali muzannyi wa mizannyo. Kagwa was a royal page. N'omulala yali Kaggwa. The drama at court. Naye nga ali wakatemba nnyo. Was an exceedingly kind man. Yali wa kisa nnyo. Friend of persons of every class. Ate nga yalinga omwamukwano eri abalala bonna bonna. Abantu abalala. The white fathers had brought some medicines. Bafather bano bajja n'eddagala. Sick who came to them. Era bajjanjaba nnyo abajjanga gyali gye bali okubajjanjaba endwadde abaalwalanga babajjanjabanga. You've cared for our people so much. Naye nga bayize bingi Matiya yabuuza naye bannange mufaayo nnyo. But why do you do this? Ne lwaki okola bino father? Lwaki mukola bino? I follow Jesus, Nze ngoberera Yesu my master, ye musumba wange. to love everybody. Yatugamba okulagala bannaffe. Enemies. How do I become like Jesus? Kati nze nfuuka nte nga Yesu. To learn for many years. Ojja kuyigira ebbanga. You will be baptized. Ojja kubatizibwa. And you will become a special friend of Jesus. Olifuuka omukwano ogw'enjawulo eri Yesu. One of his people. Olifuuka omu ku bantu be. Will you teach us, Father? Kati bamugamba oyinza otuyigiriza. Yes. We can begin right now. Tiye tuyinza n'okutandikirawo kati. We'll teach you the prayer Jesus taught his friend. Yabagamba nja bayigiriza essaala Yesu yayigiriza mikwano gye. Who art in heaven. You repeat that. Abasomi abasooka Who art Matiya Mulumba, Hallowed Joseph Mukasa Balikudembe ne Andrew Kaggwa. Mulumba began to instruct the people in his area in Mulumba naye mu Mityana gye yabeeranga yagendanga maaso n'okuyigiriza abantu be. That no matter what problem you face, Era yabuuliranga no matter what situation you're in, nti he will always be there for Yesu yajja era ye yagamba nti wadde obuzibu buliba bufaanana butya atayitwirabira. you. For today, Yesu alibeerawo ku lwaffe yayigiriza abantu baabo. we will meet another day. Kyeba bagamba kale tubiwulidde ebyo tunaddamu tusinkana olulala. Yayigiriza abantu be Mityana Matiya Mulumba ono ekya Yesu Kristo nga bwe yajjula okubeera ffe atwagala nnyo era wakutufiirira era kyeyava atufiiririra. He continued to grow in his relationship with Jesus. Bw'atyo Matiya Mulumba yagenda mu maaso n'okwongera okwekwasa Katonda Yesu Kristo. Gwa in their growth in faith. Na bano Joseph Mukasa Balikudembe ne Andrew Kaggwa bagenda mu maaso n'okkiriza ekyeddiini. It's possible for me to continue coming here to learn about him and to do my duties as well. Balikudembe Made me his personal attendant. yalaba nga Yesu yali mulungi amwadde obudde okujjanga wano okukola ku bya Katonda However, n'okumanya ebirala byonna. I've decided Naye kabaka yali amuwadde ate ekitiibwa nga amufudde omusajja w'oku lusegere anaamulabiriranga. Well, I've been promoted to chief bandmaster, Ne Kaggwa yagamba wange nange bankuzizza but I wouldn't stop. nze chief bandmaster. I've learned to be patient Naye ku bya Yesu njiza okuba omugumiikiriza and not ours. era ebintu enkola ya Katonda si ye yaffe. Have faith in him. Yagamba nze ndabye okukkiriza nga kulungi. How about you? Ate ggwe Matiya kiki? Kati Matiya ye I was told by my father yabagamba kitange yankuze yannonda that we did it not the truth, yaŋŋamba nga situmanyi mazima. but he said that men will come to shame. Naye yaŋŋamba nti walibaawo abalijjo tulaga amazima. And since then, Era okuva olwo I have been in search of, bulijjo nninda amazima ago. and now I know that I've found the truth. Era bw'atyo kati yagamba nti amazima ngategedde era nga zudde. Mu bulijjo yabangawo ye ng'aganoonya. Kitaawe yamukuza si yamuzaaliranga ddala yali yamubuulira yali yamugamba dda nti baye tebamanyi mazima naye mbu waliwo abalina okujja
yamala n'abalaba faced a major decision. kati nno nga banatemubatiza yasalawo Accepted the Christian teaching of having only one wife. nga babasomesa eddiini babagamba nti oba na mukazi omu Local tradition accepted polygamy. naye yalina bana My wives have been faithful. bo baali bakkiriza mu edda baali bakkiriza okuba n'abakazi abangi polygamy I must let 3 of them go. naye kati era akkiriza okugoberera yezu era nga akkiriza okusigaza omukazi omu yagamba katonda wange mbadina abakazi bana abasatu ngenda baleka naye mukama katonda wange mpa okusalawo okutuufu eri bali kale bano baali abakyala be yabeeranga mu bana baali banatera okumubatiza obudde obwo kati nga yalina okulekawo abasatu asigaze omu yadde eka era ng'embira bwe yabeeranga bamwanirizanga ne bava ne ku bye babadde bakola ne bajja basuka omukulisayo n'omwebaza n'omubuuzaako Good afternoon. bamubuuzaako How are you? n'abaddamu bulungi n'ababuuza bwe basibye naffe tubadde bulungi ne baddeyo bakole ejaabwe baali bawulize nga bagonjebwa so nno kyali kizibu okusalawo okuba naabo okugjamu omu naye yagamba katonda amuyambe yaddamu n'abayita Say, n'abagamba nyina kinyagala obubagamba bakkakkana ne batuula bawulirize I have decided to become a Christian. nsazeewo okufuuka omukristu And by doing so, era mu kukola ekyo I must have only one wife. nyina kubeera na mukazi omu yekka You yalondamu ono will stay here with me. gwojja okusigala wano nange yali ku mukono ogwa ddyo You will have to go. yabagamba nti mwe abasatu abasigadde mwinogi mujja kgenda bannange baatyamu Want to hurt anyone, yagamba asagala kulumya muntu yenna but in my conscience, naye ne mu mutima gwe muli munda I cannot do otherwise. era yakiraba takyana kyakukola kubanga yasazewo agobere yezu happened? kati bagamba twakoze eki What have we done to deserve this? kiki twakoze People will laugh at abantu bagenda tusekerera you, woman. What charm have you given to our husband? omunno yasonga mu munnaabwe no kubaali balonze ate gwe bba waffe omuwadde eddagala nnabaki yamuloga ye nga ye yasituka bali kudde matiya Nobody's to blame for this. mulumba yabagamba kimu teyina omu gwe mulina kunenya I have decided to change my ways of living, nze nsazeewo okukyusa embeera yange and it is very difficult. era kyali kizibu nnyo bulambalamba But I promise always to provide for you and look after you, because you've all been good. yabasuubiza obutabalekerera nja balabirira n'obbafaako kubanga mwenna mubadde bagonjebwa era bawulirize gye ndi For Jesus. babula yabagamba bino byonna mbikola lwa yezu Maliridde era bwe ntyo lwa Yesu. nsazeewo maliridde ku lwa yezu Katonda gyali byonna yabikola byeruka bangibyo Katonda gyali sewana kudunda muwa mirembe Katonda gyali byonna yabikola byeruka bangibyo Katonda gyali sewana kudunda muwa mirembe kati nno obudde obwo tufuna ababatiza abasooka So in nomine Patris matiya mulumba et Filii joseph mukasa bali ku ddembe Spiritus Sancti. ne andrew kaggwa ababatize abasooka bwati matiya mulumba amaze okugoba abakyala bali abasatu asigazza omu Regularly in the garden. baakolanga bonna ne mukyala we That was unheard of at the time. naye abaamulaba nga baamusekereranga Sewa Mulumba, has this new religion made you become a woman? owaye mulumba eno eddiini empya nawe yakufuula mukazi baamusekereranga You don't mind about them, continue. yagambanga kimu mukazi we gwe tubafaako
yagenda mu maaso n'emirimu. Walked 42 miles to Kampala to receive the sacrament. Matiya Mulumba yatambulanga miles 42 okuva emiteno okugenda e Kampala oba okujja e Kampala okufuna amasakramentu. Bannange yatambulanga olugendo lwali luwanvu. Continued instructing him. Father yagenda mu maaso n'okubuuliranga Matiya Mulumba. You're right without these fetishes? Kati babanga n'ebyabwe ebyabajjajjabwe beesibanga ensiri baayo kiki kyonna kyonna. No power. Father yamugamba tebiriimu kantu. Yesu Kristo yekka yekka g'emaanyi bwe bulamu. Era bw'atyo Matiya Mulumba yabijjako ku mubiri gwe. Kyeyavaddeyo mu bantu be ab'Emityana naye n'abagamba temwali kantu konna konna mu byabajjajja okuggyako mu Yesu Kristo. Tulina okugoberera omusalaba guno gwa Yesu. Bano bamugamba nedda bino bintu byava dda nga byali byabajjajjaffe. Era bamugamba singa tubisuula tuli baakufa kubanga bajjajjaffe bakumye okumala ebbanga ggwanvu. Naye yabugamba nange mukusooka nasooka ne ntya naye namala n'embisuula sinakyayi kimbaddeko. Kale ebyabajjajja Matiya Mulumba yabagamba banne babijjeko era bo bato baabisuula baabyokya. Obudde obujjukira twalina abasamize naguno bakyaliwo ojjukira. Onno banyiiga balabanga abaminsani bana abazungu baali bagenda kubatwalako ebyabwe baali bakyusa abantu baabwe. Naye waliwo yali yalanga nti abazungu abo balijja era mbu bali batwalako abantu baabwe. Ekyo kyali kyayogerwa dda era mbu bakusigaza katono nnyo bali bakutusinga amaanyi na byonna. Kati abasamize bano bakyaba nti abazungu bano baali babi nnyo baateesa babagobe. Sinakindi ono yagamba oba kubatta tubatte. Kati abasamize baatetenkanya ne bayiiya. The priests and the priestesses managed to convince the king that the missionaries were a threat to him. Bano baatetenkanya ne bategeeza kabaka obudde obwo nti abazungu bano abaminsani baali kyantiisa gye yali. Kale nno kabaka bw'atyo yabagoba ne bava mu ggwanga baddayo ewaabwe. Soon after the missionaries had abazungu bakagenda bbanga ttono plague, smallpox and sleeping sickness. Endwadde omwali kawumpuli kawaali bikibinemera zaakwata abantu. Kale abakkiriza bano abaasooka be baayambanga abalwadde bano babatizanga n'abo abali ku njegoyego z'okufa. Bambi batuka okubavvoola n'okubeewala. Mwatu abamu bajja ne begatta ku basomi olw'okubanga abasomi bano baali balina ekisa. N'eddiini ogimatiza n'ogisaasaanya. Kyafuuka eky'abasomi abaasigala abaddugavu abaasigala kuno. Kaggwa yagenda mu maaso n'okuyigiriza abantu be ebivuga. Bali Kudembe, who was in charge of the pages, kati bali Kudembe naye bwatu bwe yakola ku saidi ye abantu beberanga nabo. Kabaka Mutesa died. Kabaka Mutesa yafa yazaama succeeded by his son Mwanga. Mutabani we Mwanga yamuddira mu bigere omulangira missionaries to return. Ono yalagira abaminsani bakomewo. When they found that the little community of 300 had grown substantially. Naye abaminsani baasanyuka nnyo kulaba baali bamanyi waliwo abantu batono nga 3 naye baasanga munnange beeyongeddeko obungi. Kale baakisanyukira kubanga eddiini yali ejja kuba nti ennyikira bulungi nnyo eri abantu abawerako. Abaminsani baakomawo Mwanga yabayita badde. Hoc est enim corpus meum. Abaminsani baakomawo era eddiini negenda mu maaso n'okwongera kubanga ennyikira mu bantu baali beeyongeddeko n'obungi jjukira. Kale nno abasomi beeyongerera ddala. The political situation in neighboring countries, the fear and the new wabula ebyobufuzi n'entiisa zaali ziranye obwakabaka buno byaleeta okutya eri kabaka Mwanga. I use this opportunity to discredit the missionaries
accusing them of being in league with kino abasajja ba kabaka abamu mwali ne Katikkiro bakyeyambisa ng'ekyekwasa okugamba kabaka nti bano abasajja abazungu bano abaminsani baki bali bajja kusula obwakabaka bwe bwokubumaamulako. It had been foretold that white man would come from the east and take over the land. So Bishop Hannington was perceived as a threat. Nabanno mbudde buno Bishop Hannington ate yewatukira mu ggwanga. So kyali kyayogerwa ddala kyalangibwa nti nno alisuula obwakabaka aliva mu magwanju ate Bishop Hannington gye yajjira. Kati obuzibu bwamusangira awo. I have heard from the camp. Kabaka bino byonna yabiwulira. What do you have to say about it? N'agamba Katikkiro ki kyoyogera ku ekyo. Your Majesty, Katikkiro obudde obwo. are in league with the foreigners. That man is in league with the foreigners. Kyali kimaze okutegerekka obulungi I hear nti abazungu bano baali batuuse abaminsani balina kkobaane n'abazungu bana bagwira. here to fulfill the prophecy that said, So waliwo ekyali kyayogerwa edda who will overthrow the kingdom will come from the east. nti oyo alisuula obwakabaka oba alimaamulako obwakabaka aliva mu magwanjuba. Your Majesty. Kati Katikkiro yagamba teetagisa na kuwannaanyibwa ki. And we know them. Omuntu tumumanyi yaani So let us end this prophecy. n'ekyayogerwa tukimanyi tukikomekkereze. And everything. Buli kimu tukisaanyeewo tukimale. Our kingdom, Your Majesty. Baleme tumaamulako bwakabaka. I've spoken very well. Kabaka yagamba oyogedde bulungi. But my good friend, Balikudem. Naye mukwano gwange omuteese nnyo bali ku ddembe wa bulijjo nga tateesa kiki. What is it that makes you quiet? Kiki ennaku zino kyo kyayogera. Bali ku ddembe jjukira y'omu ku basomi abasooka. Kati ate bano baali boogera ku baminsani. Ne Hannington yali yakajja. You and I know the prophecy. Ye yagamba kabaka. One on the land knows. Ekyayalwange okimanyi nange nkimanyi. It's true. Kituufu. He's a foreigner. Omusajja ono mugwira naye mu minsani. I have no problem with the mission. Nze abaminsani sibalinako buzibu. I have known prophecies in this land, Your Majesty, that did not come true. Kati bingi ebyali byalangwanga ne bitatuukirira. Our duty to protect the land. Naye bali ku ddembe n'agamba nsigala buvunaanyizibwa bwange okukuuma obwakabaka bwange. Let us have them sent back. Naye nze mbadde ngamba abaminsani tubagambye badde ewaabwe. Tobatta bussi. No, Your Majesty. Katikkiro yagaana. Problem. N'agamba oyo kaggwa amanya bwola bwoyo bali ku ddembe. Naye y'omu ku bo. Blood on your hands. Please do not. Ye nno bali ku ddembe yamugamba taata. Don't listen to him, Your Majesty. Ojja kuvunaanibwa okutta abantu abo. Omusayi gujja kusigala ku mikono gyo. It's true what he says that I'm a Christian. Kituufu n'agamba ndi Mukristu. But it's also true that I'm a subject of this land. Neera kituufu nange ate ndi mwana wa kuno. No, Your Majesty. Ndi muzaalwa ya kuno. Here, he brags because he's a Christian. How sure are we? Katikkiro ne yagamba kimu. Tukakasa tutyanga naawe bali ku ddembe toli omu ku bo. Abaagala okumaamulako obwakabaka. Buli mu kkobaane. Kino kyanyiiza kabaka. Mwanga. Yes. Okolagana n'abazungu. Katikkiro yagamba nti ye. Awo kabaka yagamba bugambi nti sirika genda. Katikkiro yalina obuzibu ne bali ku ddembe. Bali ku ddembe yali amaze okukola ki okumanya Katonda. Sometime Bali Kudembe was protecting the pages from what he believed to be the corrupting influence of the king. Kati nno bali ku ddembe yataasanga nnyo abasomi bali. Who was envious of. Waliwo abasajja ba kabaka abaali abakyamu abazibu omwayimuli ne Katikkiro. Katikkiro yali tayagaliza kabali ku ddembe. Bali ku ddembe yabanga muteesa mu lubiri. Whenever I call upon them, these pages are not there. Kati kabaka yagamba abana abasomi mbayita ne tusibalabako. Keep them away from you. Kyaba bali ku ddembe yabagana okujja gy'oli. Right now he's even teaching members. Omanyi nti n'abantu bo ab'omu lubiri bali ku ddembe bayigiriza eddiini kaakati. Immorality. Mpuli yakwogerako mbu oyagala n'abakazi bangi. Not your friend. Oyo gweyita mukwano gwo. To be trusted. Tolina mwesiga. Kino kyanyiza kabaka era. Bali ku ddembe anjogerako biki? Anjogerako biki ebyo? Akolagana n'abazungu. When a friend turns into a traitor, I have no alternative. Kati yagamba ye kabaka nti omuntu mukwano gwo bw'abanga akolagana ne balabe bo. Deal with the traitor. Oyo alina okukolebwa akaba muli wankwe. Kyeyava agamba Katikkiro oyo mukoleko. Katonda kitaffe asinga byonna. Bali ku ddembe yali mu kusoma. Amidde wano mu maaso g'ofa. Kusaba n'abasomi abalala banne. Olw'okututonda n'otuusa ku nsi eno. Kusaba otwongere amaanyi, otwogere. Bw'atyo yatuukibwako. Era bw'atyo bali ku ddembe bamumaamulawo ne bamutwala. Kati baali bamutwala bali ku ddembe. Yatukaana. Here to perform the duty of killing me. N'abagamba temutya kyakunzita. Tell Kabaka Mwanga that he has condemned me and naye kabaka Mwanga mugamba nsalidde mu bukyamu omusango guno. my heart. Nze
musonyiye kuva ku mutima gwange naye mugambe yenenye babi yali agenda bimalayo ebigambo ne bamukwata mulaka burnt in Kampala on the 15th of November. Ye bali kuddeme bamuukira mu Kampala 15 November 1885. Drop of Catholic blood in yayiwa omusaayi gw'abakristu abakatuliki ogusooka mu ggwanga Uganda. And the rest of the court kyaleeta entiisa eri bafaatha bano abeeru n'abagobereza abalala kati abato bano abalala bajja mangu baasaba babatirizeewo. Kati mwe babatizibwa mu budde obwo mwe mwali Charles Lwanga Kalooli Lwanga mubajja amangu nga kagwa bali kuddama amaze okukwatibwa n'okuttibwa. Ono era Charles Lwanga ye yadda mu bigere by'abali ku ddembe okugenda mu maaso n'okuyigiriza abasomi. Kati nno ate ye Charles Lwanga yali mumegganyi. Then make sure you put him down. Down. Kalooli Lwanga yadda mu bigere by'abali ku ddembe kitegeeza yagenda mu maaso n'okuyigiriza abasomi naye nga yali mumegganyi. Bali kudembe has gone to God. We must stand firm. Kati abatuuza n'ababuulira bali kudembe yagenda mu ggulu. Tulina okuba abagumu. Never give up. Tetuwanikanga ku kya Yesu. Is any problem? Don't worry. Yabagamba ne mu lubiri wayinza okuvaayo obuzibu naye bwe bunaabangawo obuzibu nzinja kugendangayo njogere ku lwaffe ffenna. Tusabe essala Katonda ya Katonda ffenna wamu. My friends, I see that of late you all approach me with a certain fear. Kati wabula abasomi bano batandika okubanga bateka paka. Cause insulted me by questioning my authority. Wabula yabagamba nti Joseph Mukasa bali ku ddembe oyo yanyiiza ng'atanka n'obufuzi bwange. Do not want is for you to continue going back to the white man. Nze kyesibaagalako kiri kimu temuddeyo kugendawo eri bazungu abo. As bali ku ddembe did. Mujja kunyiiza nga bali ku ddembe bwe yakola sagala munyiize. Drive the strangers away and you with them. Kyengenda okukola ngenda kugoba abagwira abo ate bwe munaabalemerako nammwe nja bagoberako. Kati yali asaze okugamba abazungu bano babeesonyiire ddala. Your Majesty, the white men teach us to serve you. Kalooli Lwanga yamugamba abazungu bano batuyigiriza kuweereza bulungi. And we are ready to lay down our lives in your service. Era tubeetegefu nze ne basomi bano boolaba okwewaayo olw'okubeera ggwe taata okulwanirira n'okukufiiririra. Kati Kabaka bino byamutabula. Abazungu basomesa mukole ekimumpereze bulungi. Muli baggonjebwa? Tuli baggonjebwa. Kabaka yawulirizanga naye ekigambibwa mu basajja be Kabaka ono yalinangamu n'abataagala ddiini eno mwaba basingedde okuba ab'omutawana mwe mwali muline Katikkiro w'obudde obwo. Kati abagoba bagende baamala okweyala ne bavaawo. Katikkiro nga tekimusanyusa. Era Obwakabaka buno bwali bufunyemu obuzibuzibu obudde obwo. Yabuuza waliwo ekibi mu lubiri muno sibitegeera. Ejjeere lyali limaze okuwangulwa mu Bunyolo. Era nga n'abasajja bali battiddwa ne kamanda w'ejje. Kati Katikkiro yamugamba nti ne terekero ly'ebyasi by'okulwanyisa lyali kutta omuliro. Abasomi abamu baali bafudde. Era mbu n'ennyumba ye ya Katikkiro yali ekubiddwa laddu. Kyaleeta obuzibu eri Kabaka. Bizibu bino bino lwaki byesomba. My sister destroyed them. Kati nno Kabaka yagamba nti omumbejja mwannyina yali asaanyizaawo ebyabajjajja ate. Obuzibu bweyongerera ddala mu Bwakabaka buno. One afternoon after a disastrous hunting. Kati baali bagezeza okuyiga baafuna obuzibu bw'amaanyi nnyo. Obudde obwo Kabaka naye yali ayigga. Kati yayita abasomi bano bali ludda abasomi baliwa. Mubajja okweyala wano. Mwagiramu omwana gwe yamanyi. With the Sebugwawo, Your Majesty. What were you teaching? Yambuuza ovaawa. My king, I was teaching him. Timbaye ne Sebugwawo. Sebugwawo mwamukola kinti badde muyigiriza kusoma ddiini. Ne bagana dde ddiini ate gwe oyigiza mwana wa Katikkiro wange ddiini. Yamusogga effumu. Sebugwawo bamusogga effumu kuyigiriza mwana wa Katikkiro ddiini. Kabaka bino yamaze obbigaana ebyokusoma eddiini. Some of you may not be able to withstand this. Kati Lwanga yabuulira abasomi bano abatono tibannange kireka tugenda kuttibwa ffenna bamuyinza obutagumiikiriza bulumi buyinza kubibeeramu. It's too late. No, you have decided. We choose Jesus. Yagamba bano Mukasa ne munne mwali badde mubivaamu ebintu nti nedda twasalawo. Stand firm.
in your faith with Jesus. With the Sebugao, Your Majesty. What were you doing with Sebugao? My king, I was teaching him our faith in Jesus. What? Sebugao yali ayigiriza ono kusoma ddiini. When I have forbidden. Nagaana dde ddiini. Ate oyigiriza mwana wa Katikkiro ddiini. Bali bava mu kuyiga naye kuyiga twali tugenze bulungi. Bizibu byali bigudde mu Bwakabaka era Sebugao bamufumita effumu. We are in danger. We are likely to be. Eno Kalooli yali ayigiriza abantu bano nga baga tujja kuttibwa. Tuli mu bulabe. Abamu mu muyinza obutagumiikiriza bulumi obwo. Mukasa and Musoke. Mukasa ne Musoke mwali badde mubivaamu ebintu bino mangu. Temunakubatizibwa. No, you have decided. We choose Jesus. Bo bamugamba nedda ffe tusazeewo. Seems you've made up your mind. Ndowooza musazeewo bwe mutyo. In your faith with Jesus. Kale nno. I firmly believe beyond suffering and death that there will be a reward in heaven. Ye abagamba kimu nkubonaabona ne mu ssanyu. Kizito. Mube bagumu. Ekirabo gye kiri wa Katonda mu ggulu. Take your hand. Kati yagamba kimu. If we are to die for Jesus, gwe Kizito, we shall die hand in hand. Bwe tunaba bakufa nga tufa lwa Yesu Kristo tujja kufiira wamu. Kati nno ng'ebigenda mu maaso Kabaka ebizibuwadde abasomi baganye beeyongedde kusoma. Kabaka byamutabukako era amaze okuwera eddiini mu ggwanga oba mu Bwakabaka naye nga tabasomi beeyongera bweyongezi. Let all those who practice the Christian religion kakati nno go there. Kyava agamba mwenna abasoma eddiini mudde wali. You'll be beheaded immediately. Naye bw'onoolemereyo nga tukutegedde tujja kujjayo mwali mwenna abasoma eddiini mudde wali. Eyasooka okuzituka bannange yali Kalooli Lwanga yakwatyawo Kizito omuto ku mukono kubanga yali amugambye tuba bakufa nga tufiirya Yesu Kristo tuli bakufa babiri fembi. N'omu ku bakuumi abasirikale abakuuma Kabaka yali yagenda ddanga era musomi naye bw'atyo yava emabega wa Kabaka n'adda wali ebbali. Bannange. Don't pretend you're one of them. Bwe oli omu ku bo. Yes, I am, Father. Yes, butaata. Owe everything to Lwanga. Buli kimu kyonna kyenjize. Remain behind when he is going to give his life. Lwanga yanjigiriza nze nfunira ludda wa nga yagenda kuwayo obulamu bwe nze nsigalaawo. Ono nno yali mutabani wa Katikkiro oyo naye yeewaayo. Kyatandika okuleeta entiisa bannange. Abasomi beeyongera obungi. N'omulala yasituka ne yeeyala mu maaso ga Kabaka. That's my sister's son. Ono mwana wa mwannyinazi. My son. Aba mwana wange. Tojja no bajja kutya bwereredde eri. Father whom I must obey is in heaven. Leave me alone. Kano kamugamba kitange gwe nyina okuba nga ngondera. Gwe nyina okuwulira ali mu ggulu nze ndeka. Kaali kaana ka mwannyina. Abola baasigala noga nti ffe situbiriimu. Abasomi abasooka. Take them to Namugongo. Kabaka yagamba kimu mubakwata abo mubatwale e Namugongo. Era bw'atyo bambi father ali bw'ali nga yagala okubaako kyagiraagira baamusindika. Baabula abasigala abagumya ekkubo lyemukutte lyettuufu lyeryo. Fountain with many springs will never dry up. After us, other Christians will come. Tambula. Ono yagenda abagamba gye tugenda waliyo emigga emingi egitakalira. Naye we tunaava Abakristo abalala bajja kujja batugoberera. Babatwala Namugongo. Jukira yewole shrine. So this is the so-called Christian that I hear. Akati. Take him away and deal. N'abalala baali basigadde batandika kubanga bakwatibwa. Mwami Mulumba. Ne Mulumba. Mwami Mulumba bamukimanyuka nti yabeeranga Mityana. Walingawo olugendo okuva eno Kampala ogenda eri. Bamulumba. Era bwe yabalaba yali ategedde amawulire yali amaze okugafuna tiyalonzalonzaamu yatambulirawo. Katikkiro obudde obwo yabikolako. You become a Christian at your age? Mulumba ate nawe wayiga eddiini ku myaka gyegyo. I have. Nti ye ni Mukristo.
Then who will cook your food for you? Ani anakufumbira emmere ate? You have chased your wives away. Kati wagoba bakazi bo. Am I being tried because I'm thin? Yabuuza. Or is it because of my faith? Nvunaanibwa kubanga nkoze oba kubanga nalaba ekitangala nina eddiini. Who are content with marrying only one woman. Okay. Bwoti bw'ofuuse. Persuading all the others to do so. Yatabuka. Katikkiro yatabuka. Kyeva mujjako ebyabwe. Take this man away. Oyo mutwale. And kill him like the rest. Mumutte ng'abalala. Cut off his feet. Mumutemeko ebigere. And his hands. N'emikono gye. Tear off strips of flesh. Mumusaleko n'olususu. Sit before his eyes. Emabega eyo mu mugongo. Ate mu byokye byonna ng'alaba. And deliver him. Tulabe Katonda bw'anajja mununule. Katikkiro baba batwala bali bamanyi bakufa wano Matiya Mulumba wagaanira. Not going to walk all the way to Namugongo. Sijja tambula gendayo nayo Namugongo nandaba ndi wakufa. Kill me now. Oba muzitire wano seyongerayo. Oyo ye Matiya Mulumba tiyatuukayo Namugongo tiyatuukayo era ye bamujja ku balala ne bamuteeka ebbali. Bamukolako bamutema ebitundu bye. It took him 3 days to die. Naye mbu ye kyamutwala ennaku 3 bambi okufa. Kale yabunaabuna nnyo yalumwa nnyo. Abalala baabokya bati. Tujja bookya mpolampola. Mulyoke muwulye obujiji n'obulumi. Katulabe Katonda wange bwagenda okujja obbanunula. Maybe burning me. But it's as if you're pouring cold water over my body. Ono yagamba kimu n'owagulaba ng'onjokya. Naye nze nga bwe mpulya nga gwanjiira amazzi aganyweguka ku mubiri gwange. Obwo bwali bugumu. Forgive them, for they don't know what they're doing. Katonda wange basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Abantu baali bayize eddiini, baali balina Katonda waabwe. Ne Kizito omuto y'omu ku abo abaasibwa ajjukira mu bunnyo buno obw'emmuli. Kale nga babookya baayitanga buyisi Katonda waabwe. You can burn our bodies, but you cannot burn our souls. Era bagamba nga kimu musobola kwokya emibiri gyaffe naye temusobola kwokya myoyo gyaffe kubanga jjo gya Katonda waffe. Babookya ssebo. Bwe tufune abajulizi abo We have put to death many people, but never before such as this. Babula. Not a sign, not even an angry word. Nabana abambo wabalyamu abasirikale bano. Where do they get this kind of courage? Bagamba tussa abantu bangi kuva dda nadda. Naye suttangako bantu bafaanana bwe bati. Abantu abatatuvumye, abatayombye. Ne buno obuvumu babujja ludda wa? 1886. 12 were Catholics and 13 were Anglicans. Kale nno baayokya 25 abajulizi. 12 baali Bakristu oba Bakatoliki, 13 baali Bakristaayo. Be bajulizi abo ab'e Namugongo. These people had great courage. Ono yadde bannagabannanga abantu bano baali bavumu. Baali bamanyi nti bagenda kufa naye baasigala bagala Katonda waabwe. Lord Jesus, Yesu Kristu, give me the same courage. Mpa nange obuvumu bwe bumu. Ahead of me. Wadde ebizibu bifaanana bitya mbe mugumu. The fire of Namugongo has never been put out. It is still burning in the hearts of many Christians in Uganda and all over the world. Kale mbunno omuliro gwe Namugongo teguzikiranga gukyayaka muffe nga bannayuganda n'abalala bonna abali wabweru w'eggwanga lino. Twafuna abajulizi gwe muliro ogwo tegusigwako zikira emirembe n'emirembe kubanga mumutuviire okukkiriza, mumutuviire ekkula eri abajulizi era ekivaamu eggwanga Uganda okubeera ku mwanjo era eryesimisa n'abalala. Jjukira abajulizi baffe beeyambisibwa mu nsi nnyingi nnyo. Kale nno nga beekatube kabadde abulungi abaagalwa yekkula etufuna
ate olunaku lwetujjukira olw'essatu mu gw'omukaaga oba 3 June buli mwaka, era muva abalamuzi okuva okumpi n'ewala. Ekitangaala si kyakuzikira, omuliro si gwakuzikira, byonna byonna kola ly'abajulizi. Bwe bityo bibadde nsigadde ndi VJ Ronnie the Master. Mbaagala nnyo, mwebale nnyo, mwebale ddala. Nammwe abalamazi mwenna mwenna bye musaba Mukama abibawenga. I found the strength to face my destiny with dignity. The fires of